ekyasinze nze okuntiisa ne bannanga abamu kuvira ddala mu kamwa ka speaker n'agamba nti how can I pay someone whose music yet I'm promoting that music. Yes. Naye ng'ate nange mba nkugamba however much you're promoting me but you are also benefiting because ofuna audience and attention by playing my music mufunina nawe obulango and you make some money. So kyandibadde fair bw'oba ofunye kasente nange nosharingira kakatono. And another thing, Your Excellency the President had guided ng'agamba nti copyright already weeri naye nga tekola lwansonga tewaliwo system that is managing, you know, bayisa bye bayisa naye nga it's very hard to follow up, so almost bakirekera individuals buli omu yerwanirire. Omuntu bw'avaayo okwogera ku copyright n'okwerwanirira nga bagamba you are fighting opposition, simanyi why you are doing what. This has nothing to do with politics. We are fighting for our rights because we created this music and the music has no value. Singa kigenda bwe kiti ne speaker ne mu meeting n'agaana still kukitegeera, what happens? Tujja kwekalakaasa twenna ku Tuesday tweyiwe ku parliament tugende tubeere mu gallery okitegeera. Let us wait, let us show urge tulage nti no twagala etteeka lino liyite. Temwebaka bwebaseewo waka ne mulowooza nti ffe tugenda kubeera nga tubafiiririra. Nammwe muveeyo mujje mulage obwetaavu kubanga baliyo bali mu kulootingira mu mayumba. Abantu bali bubi okitegeera, bantu bali bubi. Music ayamba olaba bano abaana abaliko ng'alinako kahiiti era obawulira boogeza malala. Nze tombuulire bwe lwansonga alinamu emeka. Naye olunaku lwe lunaakya nga togirina muganda wange lwojja okakasa nti no wali okola ki, wali oyiwansana ku mazzi. Kubanga music ono olukuba oluyimba myezi 2 luba lugenze, n'okuba olulala neera myezi 3 luba lugenze. Naye bwe luba lugenze naye nga lusigadde luyingizaayo akantu era osigala okyalya. So ebyo ebyamalala ebya politics mubiveemu. Kati omuntu akeera n'agamba nti olw'okuba ggwe sente ozikozesa bubi olyanga bavubi so ogibweko right yo aba alimbye. Ekisooka sente tezirina mulimo gwezaawandikibwa nti zirina kola guno nnyinizo yamanya gwayakyayagala azikozesa. Oba okitegeera. Kati ekirowoozo kyabo sikitegedde bulungi. Gwe musasule abamanya sente zayinza okuba yagala genda zikyakalamu nabyana gwe oyagala kukola ki, gwe oli ayagala kukola kino oba okitegeere. So it's all about the owner and how they want to live their life. I don't know, simanyi lwaki ba MPs abamu kyabawadde nnyo obuzibu okutegeera no musician is going to come and start dealing with you directly nti anzo wange mutunda mitwalo 2 oba mitwalo 3. No, kuka license kobadde osasula omwaka kwe bagenda okwongera emitwalo 5 oba 10 era okuba music nga bwobadde okola ki bw'oyagala. But it's always good to compensate someone's creativity and time kubanga nabo bateekamu sente okumukola. Music tuteekamu sente okuvira ddala nga tutandika okuwandiika, okuproducinga, okudistributinga, okuuploadinga. Kiba kibi nnyo nti anze let me play for free because I'm giving you airtime. Kiba kirabika bubi nnyo. I think ababaka bafe aba parliament you really need to help us on that. We deserve compensation. Mukama nga ggwe alwanirira copyright naddala abayimbi bafunemu mu creativity yaabwe. Walidde otya okuba nti speaker okutandikira ddala ku speaker n'ababaka ba parliament olwakonye copyright ndo ensingo ne bazikiika ewalala era tebagiwadde na budde? One, some of them nze ndowooza tebannaba kumanya naye nze ndowooza they should do some research about this, how it have to work here and how it works in other countries. Gikisobodde okuba nga kikola bulungi like in America it works very well and other countries. Wano wokka music watali copyrighted and other creative works nga movie, books n'ebirala ate tebandi undermindinze copyright eno for only music. Ekwata ku bayiiya bonna including bannamawulire kubanga omwana atambula agula gadgets n'ateekamu obudde bwe n'ajja n'arecordinga ate n'ateeka online n'atafunamu wadde oba n'afunayo katono nga tasasuddwa YouTube olw'okuba eri regulated by kuva eri naye nga wano ewaka
talinawo ngeri yonna gyakola ki ya supportingiddwamu senga omuntu bwe yandibadde akola waakawenga oyo n'akwata content omulungi I supposed to be paid okitegedde but your excellency the president ekyo yasimbako essira n'agamba let these content creators be compensated you understand kati clause 9 eno ekwata nnyo ku ki ku nsonga eyo okutwaliza awamu so our legislators they should do research on this and that clause 9 gwe mutima gwa copyright baba nga bagamba nti bagijjamu oba bagikubamu engalo baba already they rather not pass the law era kati olaba the moment they start tampering with the clause 9 it shows that maybe at some point the mafias have intervened because for them they benefit from the disorganization and this system is here to organize the industry nti buli kimu kigenda kubeera nga kiri well streamlined because all agencies are combined as I told you local government for licensing and KCC here in Kampala then UCC also licensing for media broadcasters and telecos n'abalala olaba nti abantu bonna bazze bakwatidde wamu including police okitegeera and then music federation and other federations that governs the other domains creative domains kati bano balabanga ebintu bino biba biri straight line ate nga bo badde balira mu buyayi mu kavuyo ako k'obadde olaba that's where people benefit from kubanga olwaleero if MTN declares 5 million of subscribers for CRBTs ngate each song is 700 that means all those 5 million subscribers have ever subscribed on a song of somebody katika kitwale nti bonna million 5 subscribers olimba lumu million 5 times 7 that is around 3 point something billion per one song kitegeeza times 100 song times 200 how much money is that it's a lot so they can compromise some of the registrators ne baba gamba go and confuse the flow they can give them something but hope it's not like that we pray our legislators don't let us down kubanga we put in a lot of effort when we are creating this content. We are actually sensitizing our people tuze tubayitamu twaboganizinga kati batandise okwefuga batula mu meeting bo benyini ne besomeza now they are supposed to behave having a name popularity and then a bit of some money how do you supposed to behave in a society so that to making abantu uncomfortable and abayimbi abamu naddala abayinako zihiti kuba kati tu earning from stage but there are some people who actually do perform and make some money when they have that hit but still era beeyisa bulungi mu bantu nolanga they are very okay so era be bazze babakolera so ekirowoozo ng'ekyo ekyokugamba nti nno omugaga tafugika balina okukyejjamu just it's all about kwogera n'abantu nakwongera kubasensitizinga n'obabulira engeri gye basabye balina okukolaganamu n'abantu ekyo kikulu nnyo point ebadde nkulu nnyo ekibuuzo ky'obuuza because waliwo be nali engenjizenko nabo nga balina that mindset which I didn't agree with. Ekya private copy levy bakigiramu ku cabinet level and we agreed kubanga Minister of Education yavayo na minister of Education minister in charge of Minister of Education yavayo n'agamba nti bo bakozesa computers n'okusomesa baana Noah Health n'avayo n'agamba nti bo bakozesa computers n'okujjanjabira ku bantu and we all agreed nti kale tuyinza okubanga si buli muntu tajja kozesa ki gadgets zino for music computers for music n'omulala ne excellency the president n'agamba nti mugenda zifuna muzigabe mutya who is going to receive how much because this has nothing to do with streaming and numbers how do we share ekyo nakyo tukitegeera so nitugamba ekyo katukikole ki private copy levy yo nitugipozinga